Enkuba efudde embe ensangi zino mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo erisa abantu bangi nga tebalina we beegeka luba n'abalala embeera gye basigalamu ya buseerezi n'obubenje ku nguudo. Bw'otuuka mu disitulikiti ey'Empigi mu ggombolola y'ekituntu enkuba abantu b'eno yabalese nga tebalina we bayita oluvannyuma lw'okwonoona olugguudo lwe bakozesa olubagatta ku ddwaliro eddene erya Nkozi ssaako n'akabuga k'e Kayabwe gye batundira ebyamaguzi byabwe mu butale. Gavumenti tuve mu ebyo mbu ate simanyanga abanuupu be twalonda ffenna tuli bantu owanuupu alumwa weni alemu alumwa neno gye tuli wano we tuli bonna bassentebe b'ebyalo basajja beeni ale. Oluguudo luno lugatta amasaza ga Ssaabasajja 3 okuli erya Butambala, Gomba ne Mawokota ng'abantu bonna abawangaalira mu masaza gano bakozesa oluguudo luno. Naffe ekkubo lyatulemerera tunulira ki tunulira ezigwazigwa eziyitawo ne ziyitawo eziremeredde ne zisulawo. Nkozesa amafuta ga 13 naye kati nkozesa 5. Enkuba efudde embanga kw'otadde n'obuzito obw'emmotoka ezitika omusenyu eziyita ku luguudo luno mu kitundu biviiriddeko oluguudo luno okufuuka bwe luti. Abatuuze ab'omu kitundu bagamba nti bakaluubirizibwa nnyo okutwala abalwadde mu malwaliro n'abamu babafiirako mu kkubo nga tebannabatuusaayo. Abakazi bazaalira mu makubo, abantu bafiira mu makubo, tetulina ntambula, tulina we tuyita nga tugenda mu ddwaliro. Lyokka amakubo gonna agatugatta ku kayabwe ku ddwaliro lyaffe eddene ery'Enkozi gonna bwegati bwe gakola ki bwe gafaanana. Kaakati ffe abatuuze abali eno be mwasuula ffe twekubira omulanga mutuyambire ddala tukole naffe emisolo tugiwa amapiki tugavuga lunaku tunywa amafuta. Kaakati ekkubo lino bassebo munamu bwemuliisaamu piki awenywa jajaba bisolo bankubidde essimu katira bangenza okutuuka nga neyo nga nente yafudde dda olwama embeera y'amakubo jaba ne tuli bubi ebimotoka daabiriza ekkubo lino ligendera ddala paka ne ligwa Gomba Butambala. Kati ekkubo lino engege tulina omugga guno lyetaaga nga lirimu ebigoma eby'amaanyi ebisaza amazzi ebitaliiwo okugeza obugoma bwe baleese kati nga buli tosobola buteeka mu kkubo lyo n'amazzi agalimu obungi bwagwo naye nga tukubira omulanga disitulikiti yennyini yevunaanyizibwa ku kkubo lino. Abakulembeze be twogeddeko nabo ku nsonga eno okuli ssentebe wa Seeta Kalema James n'abasubuzi bagamba nti embeera ebayinze nga n'ensimbi gavumenti ze yabawa okwekulaakulanya zifiiridde mu byamaguzi bye bagula ne bivundira mu masitoowa olw'entambula embi. Omusana bwe gutandika okwaka bagenda kukola kkubo lino. Abakyala abagenda okuzaala abamu bazaaliddeko wano ku kkubo nga baleme entambula egaanye tewakyali motoka esala pikipiki tezikyasala ezisala zitubira awo naye omusana gutali tusaba gavumenti etuyambe aba disitulikiti batuyambe. Muzeeyi Katumba wamala yatugamba okusindika ssente ku disitulikiti mu musana tusaba batuweereze ssente balime oluguudo luno tusobole okufuna eddembe mu kkubo lyaffe. Kkubo lino liri tutwala Enkozi mu ddwaliro lirigatta bizinesi ekayabwe mu tawuni n'okutwala ebirime e Kampala emmere z'abantu kitegeeza ekkubo lyaffe emmere tezikyava eno mu kyalo kuyingira kibuga. Badde bamalako n'omwezi nga tebasomye olw'ekkubo. Pulezidenti Museveni Minisita ekikwatako Katumba wamala wadde ng'oluguudo luno lwa local government naye ng'era ssente ziveeyo. Tusaba mutujjukiriza abakulembeze baffe kubanga okujjukira bo kirabika nga kifuuse ekizibu. Batukolera oluguudo luno. Tweyanzizza nnyo eddoboozi lyaffe bwenna baliyiseemu bulungi. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Singa kino kigenda mu maaso nga kiriwe kiti muzzaako ki? Singa ekkubo lino liba terikoleddwa tugenda kuzzaako okukunga abatuuze bonna mu ddembe. Twesitule tugende ku disitulikiti tulabe chairman C5 ne bakansala be bonna batunnyonnyole ensonga ezitumatiza ku kkubo lino. Tetwagala tugamba nti minisitule yayimiriza
amakubo olw'enkuba twakiwulira naye era lisiŋŋaaniddwa liri sobola naffe abasuubula ate okubyongerayo mu butale obulala obw'amaanyi ne tutandikira awo naye tufunye ennyiike nti ssente ezo eza gavumenti zigenda okutufaako tutuuke ekiseera kyazo ekyokuzizzaayo ng'abantu ssente tebazirina zagenda mu bintu ebitategerekeka olw'embeera nga byonna byonna biva ku mbeera ey'ekkubo. Bo abali mu mulimu gw'okutambuza abantu nga bakozesa oluguudo luno bagamba nti ebimotoka bye byonoona oluguudo wabula n'ab'ebimotoka abasomba omusenyu bagamba nti basasula disitulikiti ey'Empigi omusolo. Bulazanga emmotoka bibiki nga bina mu kalu ka muzeeyi n'okulaba nga ntambulira mu makubo amabi situmanyi oba bukulembeze obwe buli ku disitulikiti situtegeere oba sente zifiira ku disitulikiti batubuulire oba bakansa ku disitulikiti bakola ki tebatufuddeeko era tebanyiga bukakemwe wazanyo okuwa omukola ebinnya wano entaana tebaddangamu kulabikako tebalabika beekweka bwekwesi nikiyamani w'eggombola yeekweka bwekwesi tulimu ebirime by'abantu twaya sente entono kati transport yeeyongera sabadde ku mitwalo egenda emitwalo ebiri embeera y'abalimi bali bubi ate nga ye muntu wa wansi okutwala omulwadde mu ddwaliro abakyala ab'olubuto tuweeka baweeke ku mugongo n'omala omusomosa ekinnya deeri n'olyoka omuzzaako ku pikipiki. Baatugamba nti enkuba weekya bagenda kukola amakubo kati enkuba weeri yakedde era balindeddemu mu maaso gavumenti ate enkuba yazze tetujja kukola kkubo sere waba yazisiba sente azite zidde ku disitulikiti zituyambe mu bintu nga bino kubanga kati amakubo ekyensonga esookerwako nga tetutereezezza amakubo tewali kijja ttambula. Kati nina enkovu ziizino eno yakamala okuwona lwakkubo muyitawo buyisi ate omusenyu mutikka mungi mwe teribakosa tutikka mungi omusenyu ekkubo litukosa naye kye balina osooka okukola boogere ne bakyeyamaani b'ebitundu olya bulungi ne ku disitulikiti munfuna bulungi kubanga emmotoka zino zigenda okujja owulira zigenda okujja eno nga ndowooza zirina emisoso gye bayitamu okubanga zikola ki zitambulirako okitegedde olw'abannyini birombe okitegedde simanyi nangeri ki gye nnyinza kinnyonnyola kwegamba musasula emisolo webale nnyo ate ne zisasula loodi toolo eraga nti evawa ontegedde bulungi kwekukkiriza okupaasinga wano ki okitegedde kati weba baagala kola kubo lino nga baagala kuyamba ku gavumenti kitegeeza balina kukwatagana bannannyini ebirombe ne bagenda ku kansusi. Gye buvuddeko minisita w'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga Gen.Katumba Wamala yategeeza ng'enkuba efudemba bwetaataaganyizza enkola y'enguudo mu ggwanga. Ono yategeezezza bannamawulire nga bw'agenda okutandikira ku nguudo embi okuli eziri wano mu kibuga Kampala. Nateete, Nakawuka, Kasanje Mpigi, Nakawuka Mawugulu, Maya, Kasanje Buwaya. Komplekisi eyo erudde pulojekiti eno tugaana edda abantu bano enfuufu balidde nnyingi. Abatuuze basabye minisita okubayamba babakolere ku luguudo lwabwe kubanga nabo baalonda. Tebateekeddwa kukola ki? Kukola makubo. Kiki kye tugamba? Tufiira gavumenti omulanga efe kkubo lino n'abantu baabo abalumizibwa ennyo ku lw'ekkubo lino. Ate ekkubo lino era nga liyisa abantu bangi okuviira ddala eggomba. Ensonga ezitumatiza ku kkubo lino tetwagala tugamba nti minisitule yayimiriza amakubo olw'enkuba twakiwulira naye era lisiŋŋaaniddwa liri bbi ne mu budde obw'omusana Katonda yayongerezaako bwongereza. Twagala batuwe ensonga ezitumatiza bwe kinaakyetaagisa kutuuka wa Pulezidenti Museveni ku kkubo lino ku lw'obulungi bw'abatuuze abali mu kitundu naye tujja kutuukayo kuba tusobola okutuukayo oli pulezidenti wa ggwanga waffe ffenna tujja kutuukayo bwe kiba kyetaagisa. Bweyinza kuyita wano kutuuka wali mu senta y'ekayabwe kugenda Kampala bwe tuli mu mbeera enzibu bandirese obusente bwabwe ne batabukola ki ne batabutuwa kubanga bagenda kututwalako ebyaffe olw'embeera y'amakubo bye tugula bijanjaalo
byonna tolina ngeri ki gy'obituusa ku katale. Ssentebe owa disitulikiti eno mu Nanuupu Ssejjube Martin n'abalala bagamba nti nabo balinza gavumenti esumulule ssente zino bakole enguudo zino. Oluguudo luno luyitamu omugga gwa Kinyika ne Katonga wabula ng'abantu beebuuza lwaki baakolako olutindo lw'e Katonga lwokka. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.